era amuliza mulungi w'omukutu ogwa Daily Still Hope abali ku Daily Still Hope tu nama abali ku Age Media tubaagala nnyo amwe kubanga ate mutugoberera lunaku lwakuna ennaku z'omwezi zino zigedde mwenda omwezi ogwokutaano 2024 nagamba buli lunaku olukya you make a step towards your grave okuba oluta ng'osemberera entaanaayo buli lunaku olukya akati lwakedde wakubye oluta osemberera entaanaayo kale Gula Jamil anzabadde ali mu studio kubanga ate nfalira ddala mu maaso onakutudde mu maaso gw'olaba si mupya omulabye emirundi egikoze eki emirundi egiwera ndowooza kakubuuzeeko asobole okuba nga ate tutandikira awo. Andaba nkulamusizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo nkwebaza okugoberera omukutu guno gwa Daily Still Hope nsanyuse nnyo nnyini ddala okulaba era njagala okusaba nti tambuza akatambi kaniino subscribinga olikinge okomentinge keyongere ddala message eyongere ddala okutambula okutuuka wonna wetekedde okutuuka. Kale lero tugatandika nga bulijjo tusokera mu bibuuzo byammwe bye mwabuuza mu vidiyo ezayita ate we tunaavaawo tujja sobola okuba nga tukola ki tweyongerayo ne programu zaffe nga bulijjo naye mbajjukiza era nti yeetaaga linki ey'ebirooto kwolesebwa gisabaawo ojja kuba ng'ogifuna bintu bingi bye twogerako eyo tumwe abantu bangi balogeddwa okuyita mu birooto oli n'aloota nga bamuliisa emmere nalooza bya bulijjo naloota nga bamugaa sayininga wano nalooza bya bulijjo so ezo ndagaano mu nsi ey'omwoyo kiziina kinene nnyo ate kyezikiikirira sogera olanga ebintu bitabuka neweebuuza ate ebintu byatandikira waso linki gisabaawo ojja kuba nga ate ogifuna kakati tugera mu bibuuzo omuganda agamba tubiyitamu lukwakwayo obudde tuba tetulina asobola okuba nga tugenda kukyatuleesa olunaku ki olunaku ate olwaleero ekibuuzo ekisookera ddala ono yakuzizaayo mu Timoseewo n'agamba nti omuntu yenna okufuuka kabona okufuuka omusumba alina okubeera nga wa mukyalo omu kakati ne babuuza madamu watugamba yagenda Saudi yakomawo ye lwaki temuli naye awo mu buweereza wamu buweereza obutwala otya nga madamu tali naawo abantu babuuza ebibuuzo nga mu butuufu abagenda beeranga baneeno abandaba naakola ki naga nti Katonda yamugambye yamulaze nga nze musajja we babikugambako nawe bingi nnyo kakati waliwo ekibuuzo nga mu butuufu tekyetaagisa era nga tekiina nakye kitegeeza era muddemu okusinziira ku mbuuza tekigasa tekirina nsonga lwaki mba nkimuddamu kubanga ndowooza ezo personal gundi zange lwaki ogulowooza omuntu yalibadde azibeeramu naye mu bwangu tekitegeeza nti nno kitegeeza katuuti essaawa zino eno tekwalibadde nga kulinnyako omukyala we tujja ntutunulira okuviira ddala mu lubereberye oyinza okunoonya munnanga walaga omukyala ne wakubula naye nyinza okugamba nti ebintu byakyukamu munsi ey'omwoyo teri ntono omukyala Katonda byonna emyoyo yakujja gikulyetingira wamu okuva edda nedda abakyala abo bayibuli tebatwalanga nnyo nga nsonga olwaki just kisa todda mu byabasiraamu kubanga balimu ebyo kino njala nkikubuulire Katonda yajjirira bujjirizi nsi kisa ebintu ne bikyuka omukazi muntu nnyo naye omukazi muyambi wa musajja mu bya bulijjo mu by'omwoyo kyonna ndowooza edda bwekityo wekyali tebayawulanga keyabeeranga omuyambi yabeeranga omuyambi w'ebya bulijjo n'eby'omwoyo kuga nti teyabeeranga mu maaso naye olw'ekisa kya Katonda kati abakyala nabo baweereza
abakyala babiri ddala mu maaso tusinga abakyala bavugira ddala emmotoka okutusinga. Yes, bakkirizibwa okuweereza. Yes, ku lw'ekisa kya Katonda. Ku lw'ekisa. Naye nga bwe tudda mu byawandiikibwa tebakkirizibwa. Sijja kyogerako nnyo kuba sikinaako nnyo maanyi mangi naye bukakafu bungi naye kyemmanyiiko ekitono emanyi nti n'abakyala bonna abandaba mukiwulira mukimanyiiko ekyo. No, naye lwaki okiremerako nnyo? Nedda ekintu ekyo kikonfiusinga abantu. So oba olina obubaka. Sirina bubaka bungi kujja Jamiru ndeka. Abakazi mwe abasinga okuwakinga okufolowinga ane ekirala abakyala balina okukkiriza. Nze mu bitonde bye nalabye ku nsi yonna ekitonde ekisinga okukkiriza be bakyala. Kakati ate era sitaani kyasinga okukozesa naye ate Jamiru. Yes, bibirikale tewali wakusimanyi nti ate kuteebereza. Ndawo laba nga ne Yesu we yali ng'akoze ng'aliisa abantu 5,000 yabalako abaami bokka. Babalanga baami bokka. Kugamba ekintu ekyo kirina engeri ekikulaga nti nno omukyala yali mabegakokko naye kyenyinza okugamba ku mulembe guno eno Katonda yatuwa ekisa ekiyitirivu. Kaakati ekyomukyala saagala kivaako nnyo. Weebale nnyo abuuza ekibuuzo ekyo okwagala okuyingiramu alabe dadi ne mami ng'ali wali. Nze njala mwebaza nti akoze ekyamaanyi nnyo okuyingira mu bulamu bwange obw'obuntu. Ekyo njala omwebaza kyokka. Mutuufu kubanga oyinza obeera wano nga waliwo wali afuna okwolesebwa. Yeebale nnyo okufuna kwolesebwa. Oba mu kyaki muyinza okubeera mami nga waataliiwo Mukama n'amulagira awo nti kati ye mami gwe n'ozanya n'okuzanya. Bisoboka. Era kituufu kubanga abantu bangi nnyo nga bazze nga bagamba ekigambo ekyo. Njala nkutegeeze omukyala yenna ng'ondaba n'olowooza nti no like tuyinza okubeera omwami n'omukyala akobala kafu. Kubanga nyina omukyala esawa yonna yonna ngenda muteeka mu maaso gammwe mulabe mu linnya erya Yesu Kristo. Yenna ogenda mulaba. Kaakali awo wenyini nze ompadde ekibuuzo kino kyange si kyabawuliriza. Okkiriza omukazi okusumba? Yes, nzikiriza. Nzikiriza. Okkiriza? Sakati era kati kiri ti settlement gye wakoze okisanguddewo. Omukazi tasaanidde kubeera mu Katonda. Yonna mbadde nga ngikozesa okuva wansi nga era nkugamba nti naye olw'ekisa ekyatugirirwa Katonda Kristo Yesu, omukazi buli muntu ali mu kifaananyi kya Katonda asobolera ddala okuweereza bino ebintu. Katonda abikisa abagezigezi. Omuzungu kaali nti yatusinga obwongo ne tekinologi yali badde atusumba. Yali badde asumba ne batuweerezayo abasumba e Uganda, naye olw'okubanga ekisa kya Katonda ate ffe abatasobola dde okukola akagaali tubasumbira ddala. Onzijukiza nti Yesu we yawaayo omwoyo ejjigi lya yeekaalu ne likola ki ne liyulikamu. Buli omu yalina access. Tebagamba basajja bokka, buli omu yali asobola otuukako ki namuloodo. Kakati bano abagamba nti abakazi tebalina kubanga basomesa oba amagezi ki batugenda ku kibuuzo ekiddamu. Gwe naawe ogamba Bayibuli egamba nti akaseera kalituuka akabibira eby'oluvannyuma afuka omwoyo we ku buli muntu. Omuntu alina omubiri n'omusaayi. Nze njagala okugamba nti kyokola kikyamu obeera ng'olowooza nti omukyala alina okubeera mabega, tateekeddwa kusumba oba kusaazisa muzikiti. Kaŋŋambe bwe ntyo okukusaazisa omuzikiti kubanga lwakuba nti no abantu abo tebamanyi Kristo y'ensobi gye bakola. Naye enzikiriza zino eno tulina engeri gye tugenze nga tukitwala mu ngeri eyaffe gye twagala. Nze ndowooza nti bwali badde bibiina byakuŋŋaaniramu ebikkiriza Katonda okuyita mu Yesu Kristo lwakuba nti bo tebakimanyi.
naye singa nsaba essala yange ga nti singa omusiraamu andaba asobola okumanya Yesu Kristo asobola okukyusa obulamu bwe. Yesebo. Amiina, ndowooza yabuuzizza ekyo nnyabo oba ssebo awo maze okuba nga okola ki maze okuba nga ate oddibwamu. Ekibuuzo ekirala yabuuziza nti okuva yatandika okugoberera nnyo okondeminga abasomesa eki emizimu naye gwe wajja wano watuyita basomesa geyeena si mizimu. Nze sasomesa nga mbagamba njagala oyawula enjawulo ey'emizimu neya geyeena. Nali mbaga nti buli muntu akola obubi amaliriza nga agenze mu geyeena. Ewali ebibonyoobonyo eby'ekika bwekiti ne bwekiti sayimirirako ku kamera ne ngamba nti waliyo omuzimu gwani gukawuula mbu oguwula obugagga mbukozesa anti nze ebyo saagala bimanya nnyo nti sayimirirako nenkyogera nti omuzimu ogwo gukozesa abantu kiro simanyi neweguti nti ate gujja weeguti ekiguleeta kyekino ate ekigugoba kyekino. Kitegeeza ki? Nze saayogera kintu bwe kityo n'olwekyo oba nze nkyeganye ekyo nkivuddemu. Omulabe tosobola mulwanyisa nga tokoze eki nga tomutegedde. Omulabe gw'otegedde gw'osobola okuwangula. Ate abo bagamba nti owalowooza yaŋŋambye nti yalina kawuula naye nga bulijjo ng'asaba nga tabitegeera. Naye bwe bamunnyonnyola kawuula kyeki kyekimuleeta avaawo atya yasaba nekikola ki kati singa yenjigiriza mbu teyaliiwo yalibadde paka nakati musibe. Bayibuli etugamba nti kitugasa ki okulya ensi yonna ne tugimalawo ne tufiirwa omwoyo gwaffe. Kakati abasawo Abaganda nze mbalabyeko gye bali ab'ekinnansi oba kyonna kyekiri gwosange omusoga n'ojja muyita Muganda anti Abaganda beeyagaliza. Kakati abantu abo mbalabyeko nga bajjanjaba abantu n'aterera mu wiiki omwezi n'amala n'addamu obupya. Nze nsobola okugamba nti ate ekyo kintankudde okwagala okuddayo kubanga nava wano eno nga nsomesezza ku basumba abo abaava ku mulamwa nembalaga obubonero ndabika saalaga bubonero bumala Katonda akinziriramuko ng'akyogerako nange. Kakati omukulu oyo abasomesa emizimu tekitegeeza nti wona agendayo, tekitegeeza nti wojja eri Mukama obulamu bwo bwonna bugenda kutereera for good. Tekitegeeza bwe kityo. Ate era n'eri tekitegeeza nti buli agendayo ne bamusomesa kawuula atereera, kubanga abasinga obungi bazze ne tusaba nabo nga bali bubi nnyo, nga bwe yagendayo yasiikula busiikuuzi, nga yagendayo ebintu byatabuka butabusa. Era wobeera nga weetegereza obulungi abantu abagendayo abayina ku ssente eziwerawerako be batereeratereeramu, kubanga gy'emizimu gyagala ssente, giwulira ssente. Ebyakatonda by'ebyobwereere. Njagala nkubuulire abantu abo, nze nnyina abantu abazze mu maaso gange nga badde basabira eyo, nga naye bakaaba amaziga, nga bakaaba amaziga bagamba bate baatuukayo bavumbula buvumbuzi bintu birala, ne batandika okuloota ebirooto. Omuntu yali taloota ng'enkoko emusamba, ng'aloota enkoko emusamba kubanga yasomesebwa ku ekyo. Ng'emusambira ddala. Kakati abaami abo mbagambye bwe nti nga bw'olaba abasawo, waliyo abasawo abakola abajjanjaba, wamala okujjanjaba n'otereeramu katono naye n'otawona. Abasamize. Abo abasawo n'abasawo abazungu nabo bwe batyo bali. Kati neeyo weekiti we kiri. So nze njala kugamba
gwa anoonya okumanya okungi ojja kubuuzibwa ebibuuzo bingi naye amagezi ge nalibadde nkuwa era nga nkwegayirira nti walirese okutunuulira ekyo n'otunuulira Kristo wobeera ng'okkiriza nti Katonda asobola okuggyawo agalootoloota ago agabi ng'okikkiriza muli mutima gwo weeweeyo eri ye Kristo wobeera ng'okkiriza nti oteekeddwa kumanya kusooka kumanya kawuula then awo n'omusabira n'ava mu bulamu bwo kitegeeza tosabye Katonda osabye kawuula weetaaga kuwaayo mmeeme eyo eri Kristo Yesu ye naakuyamba nga tumaze kuwaayo bibi eri kawuula kyogamba tebaddayo kakati omuntu oli yambooza ekibuuzo naga nti lwaki obeera oyogera ku bannabbi oyogera ku babulimba bokka totubuli abatuufu oyagala tujjewo bibuuzo biri wano oyagala tujjewo ebibuuzo byonna birina wano bino ebibuuzo bino bijja okuddusaawo otudde muganda wange mwe mutuukirivu aliranga esiri nzekka sayagala nkubulimbe nti waliwo ekiyinza okunzijusa oba ekiyinza okundeetera okutya kwonna era ennaku zino ngenda neeyongera ddala okuguma nakana ak'obuntu omanyi Wanajjamiru gwe yasooka okunnyambako ndowooza wannyambako nnyo okutegeera obulungi kamera eno nagibeerangamu jjukira wosanga munnamawulire n'akubuuza kyayagala ekikye akati ebintu ne bikonfusinga naye ate wembeera wano eno ekituufu kiri nti ntandikira kamu konna nenkajjayo nga sipa konkana wano tonoonya kontenti oyagala ki osomesa ggwanga so nolwekyo Mukama akuwa omukisa ndetesera oba olina kyo kyayisaawo nkyayogera nnyo njagala kwogera ku muntu oyo owakawuula muntu oyo kyaki emabegako we nafuna obubaka we naviira wano eno nga Katonda angaziyiza ku bantu abo basomesa kawuula n'aba nti abantu abo beetoolodde Uganda yonna actually n'ensi endala bagenda babuna naye abantu abo balina obubonero bwabwe bakozesa obuleetera omuntu okubeera kugamba bayina kye basinza omuntu kyatategeera ogenda nga obeetegereza bayina ng'ovudde ku bubonero buli bwe nabalagako bayina akabonero akalala ke bakozesa omuntu k'otasobola kufaako nnyo kubanga nange wanene nali nga ndi wanene nabagambako ne mbaga nti kyalibadde kyetaagisa n'oteekateekayo akafo k'omiitingamu Katonda okosinkanamu Katonda kakati n'abantu abo mu makanisa gaabwe bo baakikozesa jjukira sitaani ye kyakola bw'alaba ekintu ekirungi kyonna ajja n'akidde mabega wamala okidde emabega ate ajja n'akizimbulukukiramu n'akozesaamu ye kyayagala kaakati abantu abo bonna bannabbi ababulimba abalala benjawulo okwongera okubabuulirako wobeera ng'olina gy'oli nga naye mu kkanisa yammwe nga mulimu entebe etatuulwamu oba nga weetuulwamu webanga eyambiddwa n'etuulwamu ng'egenda tutuulibwamu omukulu nnyini kkanisa manya bumanya nti ekifo ky'olimu kikyamu lwa nsonga bwekange wo tolina ntebe nga gwe taata nga abaana tebagituulamu nga yiyo nze wange batuula buli ewaffe tutuula buli woyagala eri ebampisa ya muntu ewo nti waliwo antu wokyani bagamba eyo ya mukulu nzituulamu nze nalabye entebe ku luguudo lw'ekawuku nendaba entebe ku nguudo endala ez'enjawulo nga baakolera ddala entebe ezimu baziwanika ne mu bbanga kubanga mulimu agituulamu nga yasinzibwa yaweebwa ekitiibwa mu kkanisa omwo mwonna mu kifo ekyo ekyeyita ekkanisa kubanga nze njagala era okugamba nti ago si makanisa masabo gabamu entebe kati gabamu entebe omanyi Jamiru nkubuulire olaba guno omulembe gwe tuliko Katonda yagwogerako dda naga nti akaseera kalituuka ajja kwogeza amayinja go gajje gabuulira enjiri yensonga lwaki we nabadde nga ntandika naga nti ate omuntu ayogera ku mukazi nti omukazi tasobola kubuulira ate nze musekera n'omusekerera wabanga alituma mayinja
waliwo ate abakyala so kakati entebe eyo nagenda nendaba entebe mukolesebwa ng'entebe ezo zituddemu ebisajja ebinene ng'endala zituddemu ebikazi ebiyina nga mutuddemu abakazi abayina ki nga abakazi bali muli bayina emikira giringa gya byennyanja nga bali mu ntebe ezo we nakifulumya nenkyogerako ku gurupu yange ya Local International Ministries we nakifulumya nenkyogerako mu bwangu obw'ekitalo waliwo omusajja eyajja waliwo omusumba eyansindikira message nangamba kyoyogerako mazima nanti ye yagenda ku church yagenda mu church n'agiyingiramu n'asangamu entebe ng'emu ntonotono eri awo teriko mu maaso kameeza ate endala nene eriko emaaso emmeeza kati ng'eno yo tetuulwamu ng'eno yo tetuulwamu ng'eno yetuulwamu yeyo omusumba kati naye alutuka n'alowooza naga nti oba ya mwami we kubanga omusumba oyo yali mukyala naye naga nti kyamulumya omutwe okuva yaviirawo yafuna okwolesebwa okw'enjawulo n'okumanya okw'enjawulo genda okuvaawo naga nti kakati bwe yawulira nga nange nkikonfaminze n'amanya naga nti mu butuufu kye nali ndaba kyali kituufu ng'entebe erimu ki ebyennyanja entebe eyo ogiraba ggwe ng'entebe alaba kungulu naye abalaba mwoyo abalaba ebuziba ye asobolera ddala ogitunulamu nalaba nga mulimu omuntu atuddemu ate entebe etuulamu no njogera ku bantu abatalabika emyoyo kwegamba nze nalaba ng'entebe ezo zituddemu ezimu nga zituddemu ga mermaid endala nga nziraba zituddemu agasajja agayina amayembe mermaid bino waggulu muntu wansi kyennyanja kati ng'abantu kati mu nnaku zino eno kyekivulaba nze yenza omu ku bantu abawakanya ekifaananyi ekya Yesu ekibamukuba kibagamba nti bano bazanyi ba filime Yesu gwalaba wamulabira mu kifaananyi ki tosobola kuliyalizinga nti ali mu kifaananyi nga Jamiru kyosobola okutegeera alinga Jamiru ng'omuntu naye tosobola kutegeera nti nno afaanana nga gundi nti obanga Yesu oli bwe walaba nedda baaba oyo saamulabako nze omuntu gwe nalaba yali mu kifaananyi mu foomu ya muntu naye nga tosobola kukakasa n'omanya nti nno ono ye gundi wabula ng'osobola kutegeera butegeezi nti ono Yesu kubanga nategeera nti ye Yesu wategeera otya wesanga amatovu nina byemutegererako newaba nga ali mu nzikiza wayogera ngamba eddoboozi lyamatovu kakati nze teri yantegeeza nti ye Yesu wabula nagenda omusisinkana nga mumanyi nti ye Yesu ate n'ekirala ngenda omusisinkana ekyandeetera okumutegeera nti ye Yesu oba ye Katonda oba ye mwoyo mutuukirivu ne malayika wenjisinkana ngiraba nenjawula nti neno malayika nti ate ono mwoyo mutuukirivu nti ate ono Yesu kati enjawulo gye nafunawo yeeno ekyasooka okunzijira mu mutwe gwange nti twatondebwa mu kifaananyi kye kakati bwe ndaba sheepu eno nga ndabira ddala ya muntu atali mweru atali muddugavu ate nga siwa green ate nga siwa yellow wabula ng'ali awo muntu olabira ddala bwoti olabanga muntu nga kafaanana atya sina ngeri gye nyinza kuwa nagamba enjawulo eriwo alinganga bonalaba sometimes abanga bonalaba amazzi ate sometimes nabeeranga omuliroliro ate sometimes nabeeranga ebbanga nga bwolaba ebbanga lineno kati nga waneeno wewati naye nga ate olaba wali mu sheepu ya muntu kati nze enjawulo gye nalaba naye saalabako Yesu ng'alina omulevu guli omuwanvu malayika yaba atya malayika naye era aba wanjawulo aba naye mu sheepu ya muntu naye enjawulo emuliko weyawulira nti neeno malayika ebaako byewawaatiro Yesu talina byewawaatiro saamulabako byewawaatiro
kati ate naye Ate omwoyo mutukuvu. ekyo nakyo kituwa ekyokuyiga omwoyo mutukuvu naye oyo ye talina naye enjawulo na Yesu naye omulaba naye era oyawula nti ono mwoyo mutukuvu ono Yesu. Omwoyo mutukuvu omulaba woti bw'omulaba oyawula nti ono Yesu, ono ye mwoyo mutuukirivu, ono Yesu oba ono ye malayika lwa nsonga kati omwoyo mutukuvu omwawulira ku ku birala. Kakati kiba kumanya Katonda kwayagadde omanye kyenyinza okugamba obeera nga otuuse mu kaseera ako Katonda kyayagadde omanye ekyo kyomanya kyatayagadde tokitegeera. Nagamba nti nze lumu nneewakana neŋŋamba neewakana ku by'obwenzi ebiswa waliwo ekiswa n'omuddo byannumiriza byewakozesanga obuliri kubanga nabaakokko mu bwenzi akaseera ako emabega mu biswa nawali omuddo nga bikulumiza mbuki nti oyo gwena Jamiru mvaako ndi mumukoonako waneno wansambeeko njagala nkutegeeze ebintu by'omwoyo byewuunyisaamuko ate nga bya ddala ate era nkusabira gwe wenna ndaba nti olunaku lukye nga naawe osobola okulingizaayo at least mu nsi ey'emyoyo kubanga bw'olilingizaayo togenda kusigala kyekimu togenda sigala mu bwonoonyi. Waliwo ebintu ebituyinula abamu bagamba fedda nange nakyogeranga nga nsinzira ku akakayimba mbusimanya Yesu walidda ndi mubuuza ni yakola embidde kamunyo gunkwata mchalo babanga okukwegumya bajamubuuza omwenge gwe yakola gumutamiza guva mu mbidde ani yazikola Yesu naye njagala nkubuulire embidde eyo nyininyini omwenge ogwo nyininyini gujja kusalira omusango gugambe nti wanywa gwe yanoonya ate nga nawe okiraba gwe yagunoonya ojja kumaliriza ng'oli mu geyeena ng'omuliro gukwokya ng'oli mubonyobonya ebisinga obunene so kino tekyetaaga kubeera ng'oli mugezi nnyo. Yesu waba yali amanyi nti embidde evaamu ebitamize ebitwala mu geyeena oli abuuza lwaki yagukola kati okumanya nga oyo abeera akyalabira nnyo mu kano mayindi ayise mu nnaku zino manye oluzungu kulaba yo English ayamu fees simanyi oba nyateeka mwoyo mutuukirivu yateeka mu fees asasulire ng'oluyiga kati bw'oba ng'olabira nnyo mu mubiri ebintu nno tubitadde naye kyemmanyi Yesu gwagamba okubuuza nti ani yakola embidde no Yesu agenda okukomawo ku judgment day si ono gwe tuzanyirako wano ono wakisa ate era Jamiru nga sinagenda nnyo mu maaso abantu njagala era nabo bakambuyisemu kubanga bajja tuyinza okubwerabira tumaliriza nti tubufunye ennaku zino eno tusabire nnyo ensi yaffe n'okutandika ne ku Uganda kwennyininyini Uganda ennyanja yaffe esinga obunene erabika ng'egenda kubooga singa tuba tetutudde nnyo ne tusaba ate enkubeera nnyingi mateeka va ku ekyo kyenkuba ekubeera nti nnyingi enkuba ebeera nnyingi n'ennyanja esigala nnyanja ennyanja olaba ennyanja ezo abantu bazimba ku banks zaazo okitegeera kati enkuba bwetonya neba nnyingi zo zinoonya perimita we zaali ziyita kati kisoboka okuba nga oba bazimba oba tebazimba oba yali ebooze oba tebooganga kama yakulaze naye ku luno nalabye nga ennyanja zibooze okwetooloola ensi yonna nga abantu bangi nga bafiiridde mazzi nga bangi nga bafiiridde mazzi abawana e Uganda n'ensi endala ez'ebulaaya. Ate ekirala Katonda njagala okwogerako gye muli naddala ku nansonyiwa sitera nnyo okwogera ku ddiini ku nzikiriza naye nzikiriza eno gye navaamu eyamirembe mali eyaloona ensi ezo wa inna lillahi Katonda agenda zibonerereza ddala kubanga tezimumanyi ku mulembe guno anti ebiseera ebisinga obungi Jamiru oba tomaze kwekoona tosobola kujjukira kakati Katonda ayagala okutwalayo obulokozi naye agenda buyisa mu bulumi
Mibonyobonyo. Mu bibonyobonyo. Nalabye nga wakati ng'ennyanja zaffe zino zijjula, nalabye nga zasoose kujjula ez'ebweru ze ziri mu kusooka okujjula. Era ekintu ekyo kigenda kweyongerera ddala. Tugenda tandikira ddala okulaba amawulire ng'ensi zijjudde amazzi. Tugenda tandika okuwulira ddala ng'abantu bafudde abawerera ddala. Ate okimala ne wano Uganda kigenda kutandika. Olagudde oba otiisatiisa? Njogera ekyo Katonda kiyandaze. Kale mwena abakwatibwako ensonga ndowooza mukiwulidde. Omukulu abagambye mwegendereze oba ogula poloti enoonya ku lusozi otherwise oyinza Jamiru ebigambo byayogera kiyinza okuleetera okusaaga noga nti no kansaage naye kyenkugamba ge mazima. Kyogani mu kusaaga engeri gy'okyogerako n'engeri gy'okigambako nti tugule ku lusozi newe okuba ng'oguze ku lusozi tosobola kuyimiriza will of God, tosobola kuyimiriza kwagala kwa Katonda. Okumegeza okkiridde wansi. Kakati nze kyenjala okusaba gwe wenna mpuliriza oba ndaba nti fukamira ku maviivi go osabe tekigenda yimirizibwa ekirwa naye kisobola obutatwala nnyo bintu oba abantu abamu ku b'osinga okwagala. Ekiki ekitagenda kuyimirizibwa? Ekyamataba? Ennyanja ezo okujjula kigenda yimirizibwa. Olwaki? Ogedde ngani? Kama oyakulase njogedde kusinziira ku kyennalabye ssebo. Nzijukiza Yona yagende Ninevi n'abagamba Mukama abagambye omuteenenya agenda bazikiriza. Bwe beenenya Mukama n'asonyiwa ate Yona n'anyiiga. Ye yali ayagala mbu kyayogedde kikole ki? Kituukirire. Kakati kyoga Mukama tasaakyusaamu yasazeewo nti tunaasaba ennyanja zigenda kubuuga. Ngambye nti tusabe maybe tekitutwaliramu kiyinza obutayimirizibwa. Tekitutwaliramu naye okuyimirirwa la kwakyo si kyakusuubira nnyo oba sikusuubira nnyo okusinzira nti already nakirabye nga kimaze okubaawo nga kibaddewo salabye nti kigenda kubaawo wabula nakirabye nga kimaze okubaawo. Mu Uganda mu nsi yonna n'okutandikira ne wano Uganda. Malwero nakuza mwezi mmeka? Era 9. Tukitadde ku likodi tujja kuzza ng'ate abasajja batugamba bannayo omusana ogugenda okwaka tukuteerayo akatamya olule mukulu owulira ebigambo ebyo. Kituufu. Anyway, kale nabyo obuwulidde kakati tuddeyo wali obadde okyali ku ntebe. Entebe. Entebe mbu mumulabamu zimamaizi waggulu. Kati nekituleetera ekyo kyetubaddeko nekituleetera okwogera ku bifaananyi. Kakati nagenze nendaba nabadde ndi awo nga ndaba obufaananyi oba bwazze butya ku gundi yange ku TikTok yange eyo ngenda olaba nga kafaananyi nga baleese Yesu nti kano waliwo abatannaba kategeera ne Yesu ali ku siku neeno simanyi atambuza bigere simanyi akola ki. Enjogera eyo Yesu atambuza bigere. Kati nga baddidde omukyala nga wansi kyennyanja. Kati ne bamuzingazinga n'omulala ne bamuyimiriza sayidi eno. Kati ne bakola we bati ate wano ne bakwata ne bakola we bati nga olaba gundi yange weti. Kati eno nebeera nga gano ge maaso. Kati naye ngera bakwatiddemu kyennyanja ng'ate akaaso k'ekyennyanja ke kali wano eno ke kasonze. Oba okiraba nkayisemu wano eno we kati ate nga wokitunulira bwoti kiri mu shape ya face ya muntu ate nga face emanyiddwa eyo gye tutera okuyita face ya Yesu nga gye kijjayo obulungi. Kati ne bagamba nti Yesu ali ku nsi kuno atambuza bigere. Bannayuganda njagala bategeeza Yesu Kristo owa ddala, Yesu Kristo ow'amazima ali buli wamu w'oli na wano waali. Tali mu kifaananyi kya kyennyanja, tali mu kifaananyi kyoyo ali mu firimu oyo omuzannyi wa firimu, wabula ali buli wamu w'oli. Kyekigambo ky'ofulumya simanyi nange nnyinza kikunyonyola wekitegeera. Baleke kuziba maaso kubanga ebifaananyi
bifaananyi bya magombe ebifaananyi bye mulaba byonna byonna bifaananyi bya magombe ekimulaba ne muwulira nga mukyagala eyo feva yaweebwa magombe ge gawa feva ekifaananyi ekyo gaagala kuzikiriza no waliwo ebintu si buli kintu tukiwadde amagombe naye ate waliwo ebintu ebirabika lwakuba nti abantu ffe twagala kubeerwa omanyi waliwo omuntu statement eyo nakagiwulirako mu bantu nga kumpi nga bayinza n'osuuka 5 nga buli muntu nga nze musumba onansonyiwa nze ewa simanyi waba mweyana nagendayo lwakunoonya kubeerwa njala nkutegeeze gwe wenna ali eyo ngolowooza zomanyi nze waffe tusumba abantu batono lwansonga tetusimba tetulina nnyo muyeye abamakati gaabwe era waali omanyi lwaki njala nkyogera bwe ntyo nze sirina njiri yakubikkiriza mbola okuba nga njagala gojje mu kyaki yaffe tuweereze ffenna tugatte akabbo kawere nguleyo emmotoka tukole tuzimbe ekkanisa ennene tutambule ensi yonna nedda njagala gadi naye tulinga ababadde mu message yemu Jamiru nakusimanyi nakubiddeko nenkunyumiza okimanyi nti nno nabbi owokusatu luli atulema okunyonnyola obulungi yali man of God awo gwe wenna ampuliriza Katonda kasaba nkubamba sindika wa Jamiru yampita yabimbuuza nange nenjogera ekyo Katonda kye yantuma okwogerako kakati ensoke ngendeyo kati banaye nga gundi ebuze omulama tuli kwanukula bibuuzo era sitile ekyo ekibuuzo mwekiri kyegeeza nkiwonye togenda kimbuuza njakizza wano oli kukikonako kakati mu bannabbi b'obulimba be nali mbagamba luli oba abasumba berimbika mu busumba ng'ovuddeko yono ono yanziba newe mwogerako mba mutuufu oyo va mu busibe we nali nga nnoonya Katonda wulira we nali nga nnoonya Katonda mu 2015 2016 simanyi kale oba mekaawo nagendako ewa Ssenyonjo yanziba ebbaasa zange eziwerako simanyi naye nga zo zawera ambuulireko ku bukodyo ngeri ki gyenyinza okulabamu Katonda ng'ogyeko oyo ye sikyamubala mu bannabbi ba bulimba sikyamubala mu basumba bavudde ku mulamwa mubala mu basamize era neesunga olunaku lumu nga maze ofuna kamera yange ennene eyo musinkaneko bwe ati awulira amaanyi gamwe mutuukirivu musamize ate abasamize bonna Katonda yaŋŋamba nti obuweereza bwange mu maaso awo nagambye nti ŋŋenda kugaba ekkanisa ŋŋenda givaamu omulala agisumbe ŋŋenda tandika obuweereza obulala Mukama nze yampitira walotandika ekkanisa eyo Mukama si yaŋŋamba ate yamaze n'agamba vaamu oyo yennyini yaŋŋambye yantumye obuweereza obwo yantuma obuweereza obwo obw'okulumbagana abasamize ng'akabonero akalaga nti Katonda gwe tuweereza w'amaanyi okusinga abasamize tugenda funa kamera era nabagambye nti gweobeera ng'oli kuno ng'ondaba nga walisobodde okungulira kamera kwata sente ze za kamera oba kamera yo gikugule ogimpeereze nze ntandika okulumba buli ssabo anti kyekibuuzo osaba oligenda galumba gakola ki ngenda galumba wemala okutuukayo owa kamera wange ajabeera stede nnyo ngenda mubeera muyigiriza era nga nsaba naye nga tweyongera okwebika musaayi gwa Katonda wetunaatuuka mu ssabo abantu lye balabanga eryakabi lye balabanga solution gye bagenda okunoonya okubeerwa nze naatuukangayo ngenda mugamba nze kulaga Katonda gwe nnyina nti akusinga amaanyi then immediately nja genda nga n'ekitiibwa kya Katonda kindiko ajabeera akirabako kati awo wenjagala buli muntu atunule alabe kubanga nkakasa bulungi
nga we naamutuukako oyo omwami ne mu feesi nga bwe nti waliwo ekisa kya Katonda ekigenda okunvaamu kimutomere bwe kinaamala omutomera tagenda sigala ng'atudde oba ng'ayimiridde waali oyo sookere wajjumba bonna azironga azimusamize azironga azi oli musamize omanyi beepanga omusajja wa Katonda ajja ebyo byobeereyo ne weewanikawanika waliwo Katonda omulamu ojja kakasanga ensaasi zonna zaatikayatika kaakati balaba kugataliiko nfuufu zonna zigenda kwatikayatika ku lwa nsonga nti Katonda mu budde bunene obw'amaddaga we Yesu Kristo ayagala kukola nga bw'atakolangako. Katonda ali mu kulaga abantu nti yasinga buli kintu kyonna. Alaga abantu nti asobola okuggyayo Kango Gabriel ku street ate agendako wadde mu baby class n'amwogeza oluzungu. Ali mu kukola weema olw'eddakiika ono muleke muveeko naye abaagala okumanya ennyo Kuroko International tubalindiridde so nabadde mbaga nti ffe tetukyakola ki tetuli mu kusumba kibiina kinene wabula kye tuli mu kukola tuli mu kusumba abantu kale abagenda okuyingira mu Bwakabaka tubadde tukyali ku gaadi eno gundi yongegera beera ndowooza vidiyo endala zonna zijja ttambulira kunoyokutubulira saa zaffe ziba zeezo tufunemu ka break tunaafunamu ka break tujja kuba nga tweyongera ndowooza kyekyo tufunemu ka break kale oli mulabi mulungi era muliza mulungi wa Daily Still Hope mugoya Jamiru nkyaliwo okuba nga nkyakutwalira ddala mu maaso ebibuuzo byammwe byonna weebiri ate byonna omukulu alina obiddamu tukomawo tutandikira ku gaadi atunnyonnyole afuuka tya nabbi w'obulimba nkuyitiremu ku bibuuzo biri wano bimpitiremu basobole okulindirira ebibuuzo weeteeketeeke onaabuuza Mukama n'ababalaga bannabbi b'obulimba bonna n'atabalaga fanero Mukama n'akulaga bannabbi b'obulimba bwe mulowooza fanero n'agyerabira ekyokubiri waliwo we wayogera nti wali ku lusozi n'olaba mu woteeri emu abasajja bajjayo ebyobugagga bakuba ebintu wansi omuntu motoka nekereesi biki wabiraba fizikale oba wabiraba spiritually naye mbw ate mu statement wagamba balaba ki fizikale aga tekisoboka nnyonnyola awo onaabuuziza ekirala ku hairstyle gwagamba nti enviiri embi zonna zezino eza kkala naye zisigadde ennungi oli wasiba dread we wa black waliwo obuzibu wakola statement eyo nagikola nze kakati ekibuuzo ekirala ono kyabuuze ekirala era it's about lwaki buli kimu mukiwadde sitaani lwaki buli kimu mukikutte mukiwadde sitaani omulala Katonda ye Masaka yavaayo Embalala yavaayo eggulu yavaayo onangambye abeera saidi za Kyenjojjo bannabbi b'obulimba bali ekyenjojjo bajjojjobeza abantu eyo Mukama Katonda ye yabeera lwaki tabalagaako outside Kampala bibyo ebibuuzo ebimu bikyali bigire oyo ali ekyenjojjo yennyini yateekeddwa okwesabira Katonda naye n'amulaga bannabbi abafugira mu kitundu kye abalangira abafugira mu kitundu kye wamala okulaga bannabbi abafugira mu kitundu kye ab'obulimba then nawe oveeyo okola eddoboozi lyerimu lino nga lyenakola kitegeeza gwe essaalayo yali yakulaga bakampala bokka nedda ssebo naye Katonda akuwa obwengula jjo nabadde nga ndi musabira mu Kampala wennyininyini old Kampala omwoyo gwankutte olaba ku old Kampala awo ekyemmanga waawo waliwo akapoliisi bakayita Simaya Musajja Alombwa awo bwe nabadde nga ndi mu kusabira twabaddeyo ttiimu y'abantu 3 nze n'administrator w'ekyaki yaffe n'abalala n'omulala omu nga tulina omukyala gwe tugenza okusabirako naye omwoyo gwazze ne gugwa ku kitundu nengwokya ne tugwokya nengulangira ne bagamba naye waliwo omwoyo gutulumbye guliwe guti naye okimanyi nti nno twagenza okuvaayo ebijja gendayo waliwo obwengula nga gwe Katonda wabanga yakusimba Kyenjojjo
nga gwe gwakwasizza obwengulu obwo tulowooza nti musumba Kango ngagana amakanisa amalala we bagabalimbalimba agaba nabbi bobulimba olwokuba batadde leediyo Soloti ne bateeka leediyo alira ne bateeka leediyo wa ne bafuna zichane ez'enjawulo nti bagenda okubuulira ennyo ne babagamba nti simanya be bannabbi b'omulembe ebyo bakulimba gwe nabbi w'omulembe nze nabbi w'omulembe eyo gy'oli gwalina okugula abantu amaaso nange eno gye ninza alina okugula abantu amaaso eyabuuzizza banaye teri ndiga na muntu mugoberezi kale nkozesa ekyendiga wali badde okitegera bulungi kyono omugoberezi naye akugoberedde bulungi agoberere mbu n'abantu abalala sigwe wekka naye Katonda waabatwala mu Geyeena abasumba bokka baabalaga bali mu Geyeena ba Kampala Katonda waabatwala mu ggulu abasumba bokka baabalaga baawa ba Kampala mu kusaba kwammwe mwasaba Mukama abalage b'e Kampala bokka oba abalage ensi yonna omubiri gwa Kristo ffe tetukola kwagala kwaffe nze sikola kwagala kwange Katonda yakola okwagala kwe tuwumule ndowooza tugala ebibuuzo omukulu wali okuba nga abiddamu ate naye oli okuba nga ate obiwuliriza gwena yabuuzizza abeeramu enteefeteefe ebibuuzo byo bigenda kuba nga biddibwamu we tunaabimaliriza ndowooza tujja kuba nga ate tugenda ku kyatuleese olunaku olwaleero Sylvester Matovu Ssaalongo tubbi kwali ku kamera okuba nga kusikira ekifaananyi ekyo leka tutolemu katono tukomewo